Inside Story Uganda, real source of political updates. Kati ngaddakawo yabadde weefudisi nga yalina ku baana. Kati Wanupu yayingidde ekisaawe abeefudisi ne bajja. Kati abavubuka ba Nupu ababadde bakutte emiggo ne balumba abeefudisi. Amayinja ne gatandika. I think in the scuffle omwana n'afa. Banne bamufumisa ekiso aba Nupu. Bamufumisa ekiso. Naye nga all in all kyanaku university eyo for the first time njagala okwebaza Professor Barnabas Nowangwe atwala university okuvanga nkyasomera e Makerere nga tetuli makambugu na Professor Barnabas Nowangwe because nzo okuyingira e Makerere nayingira Dr. Dumba yaliko Nowangwe gwe yasikira nze because nali deputy speaker wa UID nali sikiriza nnyo na police za vice chancellor era ebiseera ebisinga vice chancellor Barnabas Nowangwe mu meeting ze Makerere yafuna nnyo obuzibu nange kwaze namugamba nga point blank at university oli mugitunda but kuruno nzikiriziganya naye kye yakoze okususpendinga campaign kyabadde kirungi akwata abavubuka ba Nupu. Nkwebaza Professor Makerere emyaka 2 agawedde abaana bazze bafiranga muzirale zino. Nzijukira ne famous scafe yaliwo nga Robert Mao chairman wa Nupu akalulu ako kali violent nye Makerere mpaka nakati bacha akasomako nga chairman Mao efika tie president wa DP mukalulu ako the late Jacob Bolanya speaker yakubwa amasasi mukalulu ako ndoza bana be Makerere akalulu ako mukasomyeko nnyo era ejjo kyabaddewo the same incident that happened more than 20 years ago happenings because mukalulu ako mwafiramu era omwana mukati ya mani Mao nga yesimbye kubwagirudi the former speaker the late Jacob Bolanya yakubwa amasasi kakati era ke kalulu ke kamwe ebyaliwo bye tutayigiramu era byazzeemu ejjo. Ntwala omukisa guno okwebaza Professor Barnabas Nowangwe engeri gy'okutemu ensonga zino okususpendinga rale zisooke zikole ki ziyimirire ataddewo komiti okuzuula kiki nenze nga nabaddewo ku kisaawe bino byonna nga bihapeninga abavubuka ba Nupu balumbye abeefudisi era we bamaze okubalumba amayinja ne gakola ki ne gatandika kati abamajje muyina obunafu n'abasirikale abakumye rale ezo obunafu bwammwe buliwa ekisooka mwakkiriza abaana bakwate emiggo omanyi this stupid culture eri Makerere buli holo eyina kalicha yaayo ate buli holo mbwe eyina abavubuka abasirusiru abeerondamu mbu bakuume candidate waabwe kati babakkiriza okukwata emiggo n'ebisi poliisi n'amagye bwe bunafu bwammwe mwabadde mukuumye bulungi because security yabaddewo ejjo nalabye ku magye nalabye military police ne police but mwalesa abavubuka bano both sides bonna babadde balina abavubuka bakutte emiggo si Nupu yokka all NFDC no yabaddeko n'abakutte emiggo sige ninaalemi nabo babaddeko n'abavubuka abalina emiggo kakati mu security tosobola kukkiriza abaana ba university abali excited kubakkiriza mbu bakwate emiggo that is a weapon. Ekyo kyabadde kyamwe decide ya security. You allowed these younger people bakwate emiggo. Secondly, obunafu okufiirwa omwana bwajjeddewa amagye tegabaddemu munda mu kisaawe ne police. Mwabadde bweru wa kisaawe, mwabadde bweru wa rugby grounds. Ngate mukuuma nguudo. Munda omwo mwandibaddemu abasirikale. Kubanga amayinja we gaatandise wakati weefudisi ne Nupu kwa abaana beekubya amayinja. Era twadduse n'esente okufuluma ekisaawe. Ne kansala we Nakawa olwo nga ba chairman Nyanzi bafuluma segede
So akavuyo akabaddewo akaleetedde omwana okufa wakati w'abawagizi ba NOP ne FDC abasirikale baluddewo okujja sigira in that scuffle mwaluddewo okujja why temwakontrolinze event munda mu kisaawe mwandibaddemu ki abasirikale but ezo zonna postmortem reports kyannaku bannange era kyo kyennyamiza kakati university ekole ekintu kimu egobe buli mwana abaana abakoze effujjo bamanyikiddwa abaana abalumbye abawagizi b'FDC bamanyikiddwa abaana ba NOP ate era bayizi ku university era enkwayale zirina okugenda maaso abaana abo bagobebwe ku university naye ate nga si bunafu bwabwe bwabadde bunafu bwa security okubakkiriza bakwate emiggo omanyi Makerere abaana bangi they have lost property students have lost they have got really is already abana bafunye injuries every campaign it is the same trend Makerere campaigns zibeeramu obuvuyo why because security tekola kimala ate nga buli kimu bakibawa kwa buli kimu mwabadde mu kiina kwa military police yandikubye abaana ba NOP obwana buto mubube emiggo obwana bubeera butya n'emiggo abaana banwedde enjaga banwedde omwenge be bayina emiggo beefuze ekisaawe nenga military police weri police wemuli abaana mbajjeemu mbakube emiggo bajja kutta bannaabwe every year we are barring buli campaign abaana bafuna ebisage Makerere abaana b'abandi abaana ne bamenyeka amagulu lwakintu ekyo we have failed to stop this nonsense of horrors mbuzina culture myopic culture nenga university politics akuttisa munno bana batamivu kakati security engineer failure to disarm these boys abasinga obungi bagula na bagule kati yafudde ava UCU buli candidate agenda n'agula ne mu shopping ebyana bya Mutesa wanu Royal University ne mubiyiwa mu university atayina iditayingira amaje kyegandikoze buli atali student wa Makerere teyandiyingidde munda neno usanga nabo mu kisenyi bazze kakati n'olwekyo all in all abannopo mwasso omwana kwa bino byenkonyumeza nabaddewo nga mbiraba mwalumbye abaana b'FDC bwakube naye all in all nze bulemu sigisa ku NOP oba FDC oba NRM wabula university erina okugoba ku baana abo abo abaana abali muholo abakuba bannaabwe embukalica abasizeemu mbu owa Micho n'owa Lumumba we beesanga beekuba abo mubagobe ebizibu byonna kwe bivudde there is a stupid culture in those halls of residence nti omwana asula mu Micho bw'asanga owa Lumumba amukube mbw'ate owa Nkuluma mbu bw'asanga owa Nsibirwa beeriraanya abo ba mikwano bw'asanga owa Livingstone amukube Professor Barnabas Nowango goba abaana abo bino bano abaana abali mu leadership za halls abo security intelligence ye Makerere yafa some of them are criminals nenga kyannaku mwana bamufumisa ekiso so kibi nnyo tusaasira nnyo family ye but we should end this violence oba tudecidinge campaign ze Makerere ziberenga za virtue political parties nazo zikoze kinene nnyo mu kwawula abaana abo abaana bato ebyobufuzi mbateeka mu byaki ebyokufa kati Lubongo yawabadde okola kye Makerere Lubongo yoze mu university politics oyagala yoki wagamba oyagala kujjako Museveni akulemeredde kati mwe chairman nyanze kyekadde kikutwale Makerere mwetadde mwabaleese obuzibu e Makerere bisajja mmwe ne musigo obukyayi mu baana abato university politics is not politics of national level ne muddidde ebyobufuzi bye mujje mu NOP ne mubiteeka mu university kibula ng'omwana yafudde
kansala kye kuleta mu politics w'abaana naye Lubongo y'obutaswala nojja mu politics w'abaana abato gy'opuliikingira feri dictator Nasono ng'akulemi Museveni ng'akulemi okujjako kaakati political parties let them be burnt in the university ze zireese obuvuzibu era ne mu kalulu ka kyamaani Mao dereti jakubolanya batereba mu kuba amasasi era political parties two things are supposed to be addressed in Makerere culture ya hole ye yekisiru whereby abaana babagamba nti bw'osanga ng'owawoole endala mukube eyo culture ina okufa omwana najja kulale nga akutta omuggo nenga ze kuba muyizi munne we basula mu kisula ekirala ekyokubiri political parties zonna zigobebwe oba NRM oba DP oba NUP abakulembeze abali ku national level nga ba Lubongo ya they shouldn't be kuba basiga obukyayi mu baana abato fono politics gwe tulimu ba Bobi Wine tubavuma naye tubavumisa magezi okisegeera fe national politics tumanye engeri gye tuzannyamu ebintu byaffe ne kati omwana bw'ojja gwe Lubongo ya n'omulaga nti okukyusa Uganda alina kutta FDC basi kutegeera message mwe ba Lubongo yazemuwa bali abaana be Makerere bali baana bato you make a politics to look as if it is a war hate mwe mwala ne mwambala Gomez ekiro ne mulaba President Museveni kakati political parties this is obucha is a nadi deputy speaker wa UID Makerere he was a very powerful student by the way neno so simba kubwagiru di why they are myopic sikira bana mbu Harvard ya Uganda isibanya ya Africa abana bebekere they are still engulfed in idiocy they don't have facilities never sigara bayimba mbu Makerere mbu Harvard ya Africa from where so abana abanupu mwaso omwana oyo ngandaba bana baddeyo kitege mwabalumbi abefudisi police nayo njinenya n'amagye ekkirizo oti abana bakwate emiko mbu beekuumire bakandidenti baabwe bamala okunwa enjaga ne banwa omwenge n'akuba mwana munne ng'akuba embwa abaana balemalidde mu kampeyini ezo abaana bavuddemu amaaso kakati n'olwekyo Professor Barnabas Nowangwe nkwebaza I'll come to your office and we discuss nawulira luli wampita ati mbeerayo nnyo mu debate ze Makerere Ozomi and you were enemies when I was still a student at Makerere but right now you are doing the right thing so all in all tulaba abaso omwana naye nga kitalo nnyo abazadde abatwala abaana bamwe Makerere obukyayi bwe babasizeemu ebyobufuzi bye tulimu byakulya national politics ebyobufuzi bye tulimu kulya kono tiyagala Museveni aveeko bakulimba kakati n'olwekyo nze it doesn't make sense kakati political parties from university abaana b'effujjo bave mu hall of residence buli mwana ali indiscipline agenda asula ebweru wa university amagye tegaddamu kukkiriza mwana atasomera Makerere kuyingira Makerere mu campaign nino usanga omuntu yavudde ku Muteesa wano Royal University akola moki kati oyo muvubuka yafudde wa UCU just because oli girudi aspirant mukwano gwe basoma bonna uyinza okusanga basoto omwana oyo sibe Makerere bino ebyana bye bagula ebintu ebyenjaga bye bajje mu Katanga bye bajje mu Owino nenga amagye gonna gabadde ku buli mulyango oguyingira kakati n'olwekyo kyannaku bannange era kyatuyungudde mmeme atayina mwana Makerere to commentinga zino ensonga z'abazadde bw'oba toyisomesezangako mwana Makerere nga Bobi Wine ato commentinga omuzadde ng'oliyo nga tutulangako mu Freedom Square ye Makerere kulaba mwana nga graduating the likes of Bobi Wine don't comment on this video njogera n'abaana oba nti wayinayo omwana n'asomerayo mwebe addressinga sadressinga basauda madada batayina baana abanda babamu muyinza okuba bamwe bakyali mu pittu zino nsonga z'abazadde abayina abaana e Makerere we should protect the lives of our kids and our brothers mwe baana mu abali e Makerere politics gwe mulimu si wa kuttingana segeera politics gwe mulimu
si wakuttingana. Why do you kill your friend? Because of that stupid culture. That if you sleep in Nkrumah, so the people who sleep in Lumumba are your enemies. And that's what they have built in you. And the students who have built this idiotic, myopic culture are still at the university. Professor Barnabas, why don't you suspend these idiots? Then the security was there. They allowed these students to hold the sticks. How can you allow these younger people to hold the sticks to beat each other? Secondly, how could you allow people who don't have IDs to access the university? Year after year, 20 decades. Sorry, 2 decades. The Makerere campaigns have been engulfed with violence. We have learned nothing. So it is high time we suspend all political parties from that university. These opportunists who come, they tell students, Sibanya, they are preaching freedom. These opportunists preaching hatred. Katumano omuto we Makerere atana manyati fabali mu national politics tulia sente za President Museveni. Obo mugambe byobufuzi nga byaki. Those younger people nga obalaba. Who cannot even abatamanyi na declaration form kyekitegeza. Because I doubt in the whole university wabayo mwana we Makerere who knows how a presidential declaration form looks like. No one. Kakati n'olwekyo. When it comes to the security of our kids, we shall be tough on that. I'm not blaming NOP, I'm not blaming FDC. The security takes the responsibility. You had every capacity. Narabye muine ebimotoka bya tear gas to give maximum security to our kids. You failed. The university failed. And you must apologize for that. Narabye ba kamanda ngabana. Mwena muliawo. If you are 4 commanders in a university, when you cannot protect life, Nelwachi President Museveni tawamba police. Why don't oba mutabani we Genomozi? Lwaki temuwamba police? Make a coup. Mukoleko Genomozi. Jajja teyabulwa. Mukoleko mu police. Muwambe police ya mwe. Nibyana biri mu olomo. Bibulinga abaana. Bimanyira mwebiri omu. Ebimu byagraduatinga ne biremera na momo mu halls of residence. Let the custodians of halls of residence, all of them be suspended. Bonna bagende. Ba custodian babere ba iso, babere ba amaje. There is indiscipline in halls. There is a stupid culture abana je babasomesa. Omwana najje Makerere nga akuba kubanga asula mu Lumumba. Mboli wa Lumumba. Kati juzi wana abamicho balumbako UH. Era nali omwo mu debate ye Makerere nga mpulira bya University Council. Second, the University Council is too lenient. Abana mubaweze expulsion bagende. How can you abana bali mubakuba abana bamubabakuba. Abana baba bowlinga. Byana biri mu olomu. Bakastodian basirise. Kakati n'olwekyo omwana oyo yatulumye nnyo, but this has been going on in every election. Makerere buli election wayina okubaawo abamenyese, wayina okubaawo abakubiddwa, wayina okubaawo abafudde. Enough is enough. Enough is enough. If the university cannot manage the university tugiwa amaje. Yes, jeje teyabulwa appoint a military officer aberenga ye chancellor. Nze when nabererange Makerere, because I was protected by the military police. Era military police yasulanga ku Livingston to protect me. When nasuliranga Makerere, those of you who know, you know. But we need protection of everyone. Abanopo mwamponye. Nabalabye nga mwagala kumanyira mwabavubuka mu abanopo ejjo kulala ya Makerere abamu nga mumbuza John yakimye ekiwano. Mwenze siri wa principal na kibagamba. Ate nze siri mukozi wa firebase. Kitegeera. Ndoza njagala nkidde mu kiwulire. Saagala onsange mu kubo tandike kumbuza bya principal. Nze soza stocks za principal. Tompito ono sami ya bab underwear za principal nazitwale wa President Museveni. Kine kivubuka kisami kine kya Mighty family. Ne Katerega.
bagenda ne babanda we as a principal ne stocks ne bazitwali wa president Museveni abawe sente. So nze tonteka mweyo category. So whatever the principal does, so my issue. Sigira nze nabagamba banagwanze sichegu ya bantu. Sichegu ya nakula. Kwa nzo omuntu yenna ataundi satansuza is completely useless. So kakati nabalabye mwe bavubuka mwenga naye mwagala kumanyira. Mbu you want to attack me, mwamponye. Mwamponye, do you know the power we are protecting me? Jo mwandabye Makerere naye mwamponye, try it again. Mumbuza buza junior wali waffe kakati lwaki obeera buli kiseera mboyogera ku principles bambuza ebya principle ndya mwa principle gobo ndaba ndi mutabani we ndi Solomon mulingana amatako mwe nabagamwe bavubuka mwe saa kumanyira mube mumanyira munzigire muddala musanga mumbuza buza gabuzo buzo mbu junior lwaki wava mu nopu nali nakoza stocks za principle nkoleyo ki mu nopu Katongole ne Sami sibe babanda we as a principal ne bazitwala president Museveni mbaba we sente bimbega nabyo biriawo byeketta bwekesi kiri kikatongole kimbega iso yakiwo omulimo kikette bakanyama ba Bobi Wine gwe kiyimirirako yabula kino kisani ekya Mighty Family twakisindika Kenya genda kunonya motoka ya Bobi Wine wajje yava kati kyozambwa na kigamba kisami wabanda we as a principal nozitwala Museveni era principal akimanyi simwa bazibba kuwaya ne muzitwala president Museveni gwe sami kakati n'olwekyo ebintu bya principal nze sina principal mbulamu bwange nze principal nange ndi principal se nze asasula ewange kale mwe bavubuka mwe nze junior ebintu byammwe bye mulimu nange nabibeerangamu nze I'm not a butulika tindyawo mbu ninakomba matako ga gundi mbu nfune obwagazi following gye nnina yange era ulira nti toyagala kundaba todda nze banagala munene bakoowa nasigaza banjagala gwe bagensiiwuusa sina kyendya kakati mwe bavubuka mwe nange mwabadde mwagala kummanyirira Makerere mwabannoopu mutandika okumbuuza agabuuzobuuzo ndi mukozi ompita nobiyaniri nti nkolera firebase n'omusaala twogera kujja n'omwozo tubulira principle never nemwe dio reason nti technocrat junior mugisha ojo ngame mbulwaki nti junior mbusiwagira principle ulinga amatako bage junior age balinga amatako sami tudamu byakumanyira nze baiza we era waliwo ne bana bamuhozi project era nabo nkedde bafu ebyo bi group bya muhozi project bye tubeeramu segera mbubanteeka mu buguli mbu junior yimbu bangu nedda nawandise jo message nga ndi mu baale erimu kati nga nina omukulu gwenjogera naye kati message neziwaba nezingira group ya muhozi project kati mbubakedde mbukumanyira bana ba muhozi project mbu junior mbu jangu ennyonyoreko lwaki otuwandikira message bwezityo mulinga amatako namwe mbagaye mulinga amatako mutemuddamu kumanyira mu aba muhozi project ya group gyendimu nga mumbuuza nti junior mbulwaki wakoze kino nze emyaka gyange gikyennyonnyorako saana mwate mumanyire era mwera nkedde kubavuma nze banteeka mu kkooti mu buguli mbu neewozeeko namwe ate temutumanyira mbu junior mbu jangu weewozeeko bifubuka biriawo biri mu muhozi project byabadde ssebo bimpitambo mu gurupu yabyo mbu sijivudde mu gurupu yammwe mudangamu ne mumanyira muntiisa mbu junior kwotuvumye mbojja kulaba ekinakutuukako kyekinatuukako tafulu nze junior nkyatya okufa yatya okufa yasigala mu lubuto lwa maama we ka junior ogenda kunkola kyekinnume kwasi kyatya kufa kera nina okufa nze nekyawa dda baiza we manyi you public you have a poor memory mwerabira mangu mu abantu ba public sikyalina muntu gwensanyusa mu Uganda nasigaza Museveni na mutabani we bokka bentya abasigadde saagala kumanya tolinda bakowuwo nti ebyokutitiisa ebivubuka bijjawo mu muhozi project nebitiisa abantu kanange mwagala kuntiisa mbu junior ojja kulaba ekinakutuukako kikimbwa mazzi tewali kijja kuntuukako nammwe sinakowako wadde ebintu by'okumanyira ebintu by'okuddaawo musimanya biki tombuuza bya principle sikola mu firebase
I think I've made that statement clear. Tombuza bya principle since I was a stock size. Bibuze Sauda Madada ne Bobby Young. Sibitu bya mwebyo byantamatama. Nzo omuntu yenna kati junior we yagala kunyamba. Osoka kungato ja kunyamba. Hebanga lyemaze muzi project era sina sete ze nali nfunye. Tubiyimbye ebyo nawe bitulira bitutani. Nze jatuka baiza we n'okwewagira nze kambage junior for president. Kakali mu bavubuka mu abakedde okuntiisatiisa abali mu Hozi project. Do what you want. Kati mbunti ennyombu ng'ana okulya. Nenwere ne soda wange maama. So mwaba Nuupu mujja kutuwa abasso omwana. Nabaddeko ewa Sayimo. Programu zange nno muziraba aba YouTube mbebaza. Mundaba. Ya Sayimo bakati yawezezza omutwalo. Nali wane ewa Kasuku era nga mundaba mwebali. Nze nako ebintu by'okuntiisatiisa. Sikyabyagala emyaka gyange tegikya banne kati Tamale nnyenda kulaba ki. Sina kirala kinninda saagala kubeemo pi. Nze njogera byange. Gwe birumye nga bimuluma. Gwe bisanyusiza nga asanyuka. Munda bwe bulamu bwendimu. Gwe Levikison tukwaniriza webale kwagala kikazi kikulu. Levikison tukwaniriza ki desire kikazi kikulu. Kiwayagadde webale kujja mu liigi zaffe. Izo kwagala ngebye ebikazi ebikulukulu. Biwooma. Ekyo kyo kyenkupromisinga Levikison. Ebyo ebikazi ebikulukulu biwooma. So nkwaniriza Levikison nga president w'abaagala ebikazi ebikulu nkwaniriza Technocrat Junior. Webale kulekawo obuwala bwa myaka gyo n'olumba desire azaala Levikison. Nera laavu yammwe nkimanyi tejja kuwangaala, it will end in tears. Bangaye mbu n'ekiwala kya desire nakyo kirya. Abula abaana mwekoze bintu ba Levikison. Kati maama n'omwana obalya. Banne ekiwala kya desire no nakyo kinyirira. Kwa desire okuva we yakuba munene ekitone. Ne noodles za desire teri yali azimenyeewo. Bano omukazi alina noodles. Olaba mpaka na kati junior akyaziraba. Desire yaleeta sikado mu state house awo. Nga noodles ze zifulumi. Abakungu badduka oggula data. Bana ekyana ne kiine ekintu. Yiwe mwana we. Ekyana ne kiine ekintu. Gwe Levikison weegendereza abantu bewanyizizza bangi wano. Oyo omukazi desire yaleka trade maaka wano. Nga buli omu amunoonya bufi. Pane desire. So Levikison tukwebaza nakubiddeko grenade nga ffe abali mu kibiina ky'okwagala abakazi abalina ssente. Tujje tuwerokaminge Levikison mu liigi. So nina meeting, I think babitusi nabo bajja kwatendinga. Ne MC Katsi nawe nja kuyita ne muganda wange Roja. Dagala sisinza kulekayo. Mubagala abakazi ababasinga emyaka. Dagala sowe NBS. Ebbaluwa yo eri wano. So Dagala sebbaluwa yo eri. Nenga Levikison ne desire it will end in tears. Lwana Nyoo lyekiwala ki. Nera ba desire ayina ekitone. Ne kati mbu yafuuka nansi mu America mbu desire. Nange newe nandibadde nze ekikazi era ki desire ne kimpita era nkirya. Kitegeera. Kabasajja bangi wano era bakyepikira. So Levikison kati amagezi genkuwa kati gye wasazeewo kwagala ekyo ekikazi ekikulu. Gendako mu gym ebyo ebikazi okubyagala olina okuba ng'ositula obuzito. Okitegeera. Levikison beera mwanda weya. Kitegeera. Toyambala beera mu pule. Ebya music kati biveeko ebyo ebikazi byagala nnyo okubiwa obudde. Ebyo bigundi bino ebikazi ebikulu. Kaza akubulya ninamu experience. So Levikison ebya kaliya kati biveeko kiwembejje byagala nnyo okubeera mu swimming pool.
ebikazi ebyo ebikulukulu tebiva mu mazzi sex bwabya abalwafu Levikison kati olina okuyiga lwafu sex va ku buno obuwalawala buno obuto bwobadde obaatisabaatisa obwo bunnankinga nze buno obuwala obuto bwannema buyina ebizibu abawala abato twagaana muyina ebizibu Joni yamujja wa mama wange yafa amalalo ge waffe gagwamu senga wange wekyabadaze yagudde eddalu byonna obisanga mu bwana bw'emyaka 2 mpaka ku 3 nze abala b'emyaka 2 mpaka ku 3 temina kye muŋŋamba you have problems temumanyi bya mu kisenge muganya ogenda mu basenga abamwe bababuulirire kivulanga bali Vikison kati ffenna abavubuka abanyirira tukwana bikazi bikulu tekikwatako n'osigala bawala mmwe muddeyo mukyalire ensiko muddeyo mubasenga abamwe babasomesa enkwata y'abasajja muli ku masomero soma babasomesa emancipation kigambo ekyo nakyo kinzibuwalira ye women emancipation mbu you are equal to men emujja kudiba ba mikwano teri mukazi ali equal to man ebyobuliri tobimanyi gwe mubi gwe mwavu gwayina ebizibu owoza mu stiru yanga bonna abakazi abakulu bamazeewo abato kati ekyo kidizaya kirina sente zaakyo kinnansi ekitone kiyina nga Levikison lwaki taatwala oyo kati atwale gwe nankinga wasoma toyina mulimu famire yamwe eyina ebizibu ewamwe aweza emyaka 3 yagwa eddalu kati nga nkutwala wa maama kati namwe mutuvuma mbu Junior oyagala nnyo abakadde sa Junior oyagala nnyo abawala abato bayina ebizibu nabeetamula omwana n'omutwala mbuliri nga nina ameeketa amannyo taafulu so nganze chairman w'abaagala akulira abavubuka abaagala ebikazi ebirinamu ku ssente Levikison nkwaniriza mu liigi ndowooza jagendako newaggulu nedi era akwanirize malodde ku babitusi osembyeyo ddagalaasi ONBS napulira banoegundi naye kati alina kikazi kikulu katisi naye abawala bamusumbuye kwa katisi alina kyenkuba kyeyo ono katisi WNBS mukwano gwange waliwo ekikazi kyenkuba kyeyo kwa kati nawulira ali ku kino ekiwala ekyayimba oliwa oh my baby oliwa mbu yali aluyimbira katisi nantongo bayi nantongo oyo omuwala so boy chaludde tubonyebonye naye nga abawala b'ennaku zino mugende kati senga nantuma ayinza okumpita neŋŋaana senga nantuma ennyinizo ebyo kyenagamba pasita Manjeeri ne mugamba pasita Manjeeri okweyerusako weeyerusizza buli kimu pasita Manjeeri okikoze olina ssente funayo akavubuka akato egyo emyaka gya pasita Manjeeri kati gyakufuna akavubuka kato okagulira iPhone okateekemu engoye kakubalula okitegeere myaka gyali Dempson kati tatamanyinza okwagala omwana mbu wa myaka 2 kale Levikison tukwagaliza mirembe gwe ne desire we know it will end in tears naye desire kinyirira ate ne muwala waaki anyirira so Uncle Levikison nfunire namba ya muwala wa desire gw'osirika ebirala obindekere anti kati ffe Uncle w'omwana ligiye okwagala ebikazi ebikulu naye wagiyingidde Levikison kale ffe ba Uncle b'omwana ba Uncle ba muwala wa desire baggulu nedi ba Junior weetuli nalabye yabaga banne Levikison omulenzi omulungi n'ayagala omukazi amusinga emyaka nedda munnange buwooma buwoomi osirike gwe wooma buwoomi osirike buli kimu ojja kukifuna mu nsi eno naye wonaawoza mbu oli muto nga towooma mukwano bajja kukulekawo nkubuulira wooma osirike so desire yawooma n'asirika yeeyogerera qualification zaziina bw'oba wakanamu nga kubira nnina ekitone abula desire watukubira akayimba ako ndabyeko ne Kano Seiko nga naye awo ensala ye naye baba desire watabaala ensi eno kati ewa Seiko ati ekannange abamagye bonna banyiivu wabula Levikison weegendereze gwe tomanyi abamagye banyiivu
high powerful people in the army abanyiivu ka buli omu yalaba ekikazi ekyo teri noodu ejja kumenyawo ya desire buno bwonna bumasake bukoze sira gasumba agezezzaako naye nga bwonna bwonna obwayi bulinga donati luzinda kikazi gwe omwana yeewangulidde the Vikison bakunaaza olweza kyanaggwere Vikison era omaze ekikazi ekyo n'okirya kale ffe tujja kwaniriza naye gendako mu babitusi bakuwa obukodyo you can try grenade bangi nnyo abayimbi abafeki famaika nawulira naye bamuwasa kyalinayo ekikazi ekikulu ekiteekamu sente so music industry eweddewo naye ng'abawala abato temunyiiga tujja kudda ekyo bakiyita men revolution y'abasajja so omuwala omutanda abatonyiiga tibane junior bamutwala le Vikison era ebikazi ebikulu bimututte fiki famaika takyaliwo bano babitusi bonna babasensedde dedda mugende muyiga ebyomu kisenge tujja kudda omanyi nti omusajja we yeeyambula mu kisenge bamukwata batya muyitiriza nnyo buwalamu okubeera kwa iPhone tuli mu buliri twebase mbu you are talking to your boss you say junior I'm talking to my boss oli mu buliri I'm your husband now you are talking to your boss wega kumanyira nekati lwakuba ekizibu kati kyokwagala ebyo ebikazi ebikulu okoowa mangu bikooya seksi wabi abanga wa nkoko bannange tebikuta biringa mwana wa kamiro buli seera bayagala kunwa the Vikison wotagenda mu gym ojja koowa mangu genda mu gym okola akanyama tolaba guluneti ojja koowa mangu ebyo ebikazi byagala nnyo bisitula obiweeke le Vikison weetegeka okuweeka desire ojja kutegeera so all in all as an experienced man in that field banera le Vikison simuwadde tips era munaga tekinokulati junior neeyisa bubi so byebyo ndi mwange byenjogera gwe birumye jangu onkube oba gwanzaalo manya bana Uganda mumanyira banaakaana akola kikoogera ebintu ebyo genda obibuuze nnyoko nze nkyali mu levo z'okwennyonnyolako byenjogera tumbaavu manya bana Uganda mumanyira junior byayogera tebitunyumidde gwengaani data gwamugule n'essimu yange nze following yange eri international sina gwempita mbu junior wemula audience yange eri eyagala kubawemula gulabako avaako toyogerera don't speak on behalf of others mbu junior namukyawa lwakuwemula agwe genda sijja nakumanya nti wagenze because I speak facts nze Tamale I trade experience kyentunda kati kyasi kyamanyirwa so mu field y'okwagala ebikazi ebikulu amu experience timbimanyi bizibu byonna n'ebibala by'ojjofunamu naye nga it will end in tears grenade ne desire it will end in tears manyanga le Vikison so naye ekyo ekikazi kirabika kirina kyekyakola le Vikison oba kyamukomba bulungi omunankani omanye ebyo ebikazi birina obukodyo eba n'ebikazi ebikulu ebyo Museveni lwaki tabikwata ebikazi ebyagala abavuka lwaki gavumenti tebikwata mukole etteeka kale abawala abato mukole ssente mujja kulya ebirungi gandi look for money naye bwona ddaawo nga okola gwakweyerusa wenna owunyanga taaba noloza mbu tekinokulati junior le Vikison oba gulunedi oba fikifamaika tujja kwagala oswadde mbuze nina musajja ampe ssente guno omulembe abasajja bakyawa abakazi ssente mbu junior abasajja mu abalina okutuwa ssente tumbaavu mu constitution ki kyawandiikibwa mu constitution eriwa nti abasajja tulina okuwa abakazi ssente ennaku zino abakazi bateekera ddala ssente basajja gweddeeyo weefere abamu ekibaganya okufumbirwa bwavu kuunya n'emmanyuma oli eyo neepimaapimamu I love that boy junior that is madness
bw'oweegomba omuntu gw'otasobola kufuna, that is madness. Oba wagudde eddalu, it's not love. So some of you are just mad. Bw'oba ng'oli muwala ng'oli eyo, genda oyagala aba bodaboda. Aba Rolex tebaliyo. Levikison mwagaza ki? Era ebyo bizdesign ebyakola sente zaabyo bye birina okulya obulungi. Kati temwagala mbu batuliye. Ng'ate ebikazi byakola sente zaabyo. Bwe kirumye genda okole sente zo naye bajja kulya. Naye bw'oba ng'oli jerase ng'oyogeza bwavu. Nze anti balabanga mu commentinga. Nze marriage ya Levikison teyanyumidde. The age difference mukwano. Eno globalization tebakyali bya age difference. Olabe empologoma erya n'obuyano obuto. Munnange eno globalization ke mukirabe. Hey! Olaba president wa Bufaransa, first lady wa Bufaransa amusinga emyaka 3. First lady wa Bufaransa asinga president emyaka 3. Kati what are you talking about? Bullshit. Emyaka gye kyagasa mulavu. Abana Uganda mumeremeddemu ebintu bya medieval ages. Ebyekigandaganda ebyo. Ago mawano galiwo. Abana bali eri beerya mirembo woza mawano. Bajja bakasukira n'obukunkumukamu. Ate abana Uganda yemutaddeewo okuloga bantu. Mbabeerera mu masabo mubafuuyire emmindi. Ani atayagala Levikison? The boy is handsome yo Levikison. Agumidde mwana muto. Kati awasemmwe era alina kwagala design. Bwe bali mu liigi yemu. Kati ze junior nyizo kwagala gwe. Ng'owunya obwavu. Siteeka sipamu zange wali bwavu. Neka tasobola kunsonyiwa. Goza lwaki junior sina mwana. I don't put my spams in poor people. That's me. Nonya sente. Nkukole buli kyoyagala. Nkuwanike, nkusuube, nkuweeke. Gwe bulwa sente olaba onsenekireko ebyo ebinnyo. Mbu junior tujja kwezimba. Emyaka gyange gikyezimba. Waliyo future obadde future is now. Zibano bukazi buwalawala obwavuja vubu. Tebumanyira. Junior, I want KFC. Junior, I need an iPhone. Genda obyegulire. Lwaki obisaba ati? Kwaba mu marriage mwagifuula oba job. Oli mu bufumbo naye wagufuula mulimo. Bawo yakugulira engato, yakwambaza, yakuwa neiro gwe wagufuula mulimo. Ne muteeka abavubuka ku pressure, abavubuka beesosanga beeyogeza bokka. Ne buno obuwala. Send me money for airtime. Inze nga airtime. Ng'amatako. Saa kumanyira. Nze nina ebintu by'abakazikazi ebyo. Kati donizera lwaki nali siimwagali. Maama America. Sente azina. Atambulira mu Infinity. Omanye motoka gye bayita Infinity. Tetwogera ku simu, twogera ku motoka. Gye bayita Infinity. Kati lwaki simwagala donizera ina Makerere Las Vegas. Gwe kyoyina bijja bya nnyoko. By'obugagga byoyina. Ate nga n'amalaalo mwagatunda. Kati nkwagale kochi. Mutwesibako bwesibe. Oli mu Middle East okuba kyekyo. Ojja ku peji yange neesibako neetega. Oneetega. Oli mu Middle East okuba kyeyo. Kikulemye kulabirira baana bo bewaleka abaagwa ensimbu. Ojja ongwirako ensimbu. Ali ebikesikezi ebyo bimalaya mu Middle bijja nno ne bitwetega. Nze junior gola bandi mu kubonaabona. Era faifa abakuba ekyeyo fa abayimiriza Uganda. Tumbaavu. Wakali Uganda. Nze ninako muganda wange akola mu URA. Tonyumiza oba osasula omusolo oba tosasula. Mbu junior tuli eno tufa. Ebyo ebiwala ebyo bimalayalaya ebiri mu Middle East ebimu. Bye bijja ne bitandika kutwasamira ku peji zaffe. Junior nze ndi eno mu kiyumba. You don't know what it takes okubeera mu kiyumba. Nze yakutwalayo. Nze yakuwaŋŋangusha. Kati ombuulira nkoleki. Mbu junior tuli eno mbawala tufa nange ewaffe twazikaziika dda abantu. Ekijja kyewaffe tekiriiko bafu. Kaze Tamale nyinza okukaba ng'ofiiriddwa. Nange naziikaziika dda. Amaziga nasigaza ga mama wange na taata wange. Sikyatunda sympathy. Nze mu nsi sikyalina sympathy. I don't trade sympathy. Ate situunda ice cream.
ebyo ebyabambi nabivaamu dda ensi nno njiriko nga bwendi kati anagala mumanyira Junior ffe tubonaabona nze yakutwalayo oba ofa n'ofa naffe waffe twafiirwa dde ekijja kijjudde ate ngera tukyaziika kati ombuulira ki Abanyuganda bakyalina n'amaziga obwavu bungi amafuta gagenda mu mutwalo ojja otunyumiza nga bw'obonaabona n'ebyo ebibuuzo by'okubonaabona simanya ani abonaabona n'ani atabonaabona it no longer makes sense buli omu abonaabonera waali mukwano ndi wange mu apartment naye era mbonaabona kwanza okubonaabona kwange if I spend a week without playing sex mba mbonyeebonye nyiza n'okufa kakati mukwano oba obonaabonera mu bawalabu naffe tuli eno tubonaabona kakati ujjanga obinkuba maama wenenowa gye nkutumiddeko nnyo wankoledde ka vidiyo kannyumidde ng'oddamu maama Afirika bannenowa gino olinga nze mpozi gwe wini anti ffenna tuli bankima bannanga abaana b'enkima wenenowa gi is like me baba wanvumedde maama Afirika n'omulangira omutima omubi omuga ekikazi gwe olina omutima omubi ate nga kituufu yakusinyikira ebinnyongo bannanga omwana nowagi naye wenenowagi onkolera olunaku mwana gwe wini pozi oli muganda wange anti muganda wange ye wini naye nowagi yavumye maama Afirika namugaa kikazi gwe olina omutima omubi nali sikimanyi mbu yamaze okuyimba kimaama Afirika n'okumusekera nekimusekera nowagi yamugee n'ekikazi gwe ku mutima omubi gwolina lwaki tofuna muganda wo n'akubeererangawo omukkakamu nanyumiddwa ka vidiyo ako wini nowagi amuyo number 1 fan mukwano wava ku bantu she's in her own world Uganda bwe yeetaaga kawano mu Uganda tulina gwogenda sanyusa wano mwawaananga principal kati naye mumuyita mbega mwawaananga Besigye kati naye mumuyita Uganda you have a poor memory you forget so easily olaba Tamale yababeererawo wano mu kalulu ne bankuba ne baagala n'okunzita olwaleero nze gwe muvuma Ugandans akyali excited nammwe Tamale yababeererawo mu kalulu ne bannumba ne baagala n'okunzita nga ntula mu meeting za Nuupu olwaleero nze embega yolaba principal gwe muvumani gwe mutavuma mukyalina gwe mutya mmwe mu ggwanga lino olaba mudda ku Ssaabasajja Kabaka His Royal Highness ne mumubuuza yalwadde ki temuyina mpisa ekibalemesezzaako okujjako President Museveni bulwa lya mpisa temuyina mpisa obuuza otya Ssaabasajja Kabaka mbu yalwadde ki gwe ngaani bw'aba mulwadde okole ki akamanyira akakuli mulowooza balerative bamwe balwala enziku n'enfaana ne bazoogera nti buli omu bw'alwala boogera obulwadde bwe manya abamu you have made things to look simple buffe twagala kumanya Kabaka yalwadde ki gwe ngaani kisira ye bw'omanya okole ki kati okole ki oli musawo exaggerated responsibility and importance we need to know you need to know was who idiots bibeera eri walumbuye kivuka nakyo tekirina matu kyali ali adda ane lumbuye olidde sente za gavumenti famire yono yasenguse erika Nyabweru kati bazze Nyabweru wali Nyabweru we basula famire ya lumbuye basenguse kizimbi emizigo ekyo kirumbuye mwebyo bya propaganda nane tebyawo medwa sente za president nga lumbuye sajja gwe kitayina matu ane sajja ekyo kyatutama kibeera in concreting stories every day President Museveni yafunye olubuto ka stories za lumbuye zote zibeerangako ku mulamwa bibeera bibuuzibuuzi doni zange zangambye President Museveni ali lubuto kakati bwe yamaze okulufuna mbwe ate ne luvamu kweka lumbuye I wonder who take you serious tabeerako na mulamwa
mbwate stocks za Bobo Wine zazeemu ebituli mbwate namboze ye yazese message yazirumye is that boy Lumbuye is ever concreting stories bachita concocting okufumba fumba gabozi kiri mu yizim nacho kyeyiya ne katoyi ago kotulamu ettaka ebali kwatira mate Lumbuye video azikolera mu toyi atekaho ka form Katikiro yakuyita Noah Mawagali era ddala oli Noah Mawagali kati olaba Lumbuye abuuza obulwadde bwa Kabaka nga wamutunuulidde atunulanga ekisinziiro kya Sauda Madada bannange kawolaba ababuuza ebibuuzo mu ggwanga lino olemwa so bakwano bange benabadde nabo mu group ya Muhozi project MK najivudde mu group yammwe nyeze kola yange kitegeera munteeka mu buguli mumbuuza ebibuuzo Junior lwaki wawandiisa kino bamikwano nze ntya President Museveni ne mutabani we byokka I fear his excellence and his son abasigadde era abali Muhozi project ng'ogyeko abantu abatini munoonya ssente so akati temwefuula mbu mwe muli bakitalo we are all looking for money saa ebintu byakuddawo nammwe ate mwefere si bwe bakedde kumanyira abavubuka Junior bikibe nabagaye gundi wamaze agenzeemu by mistake kitegeera nabadde n'omukulu gw'empandiikira messages ne zigenda mu group by mistake kati nabasanze sebo baandiko gwe muliko mumumanyi ebivubuka birimu eyo group ya General Muhozi bindiko mbawadde levo ne mala nenjivana mukati mugende mu ndope wa General ti Junior yatuvumye ne group yaffe n'agivaamu saa kumanyira era General Muhozi nja mukubira munnyonnyole mugambe wa majjeno kyabadde bwekiti I was talking to somebody just by mistake message nezigenda mu group so these people started attacking me I will tell him how to MK the truth behind everything so kakati mumpalani oba mumpalana it's okay sirya mamwe buli omwe alina ojja neye ebyantwala ku Muhozi project birala taze Tamale mukibanyi noonya ssente nzaba na Uganda eraza bagamba mazima nze noonya ssente oba ani afuga oba ani atafuga tebinkwatako patatange si yaddako nga Museveni avuddeko so tutandika kujja mu inbox yange kumsenikirako binyo nze tombulira ani afuga nani atafuga kwa mu family yange teri ayagala bwa president kati kye kingana okwebaka lingane ebyoya ndeke so now we meet next time so principle katinga bana bajani bana please so tusisinkana olulala yange bweto bwebadde jamu ebyamakulu ebitali byamakulu bireke gwenyizi video zange beziba zikunyiza siria momo nenga app yayo TV mugidownloading abayimbi mutekeyo content wammwe bakusasule abantu bakoma okulaba content nga bakusasula bannakatemba oli wambaga bulu movie zote muzireeta oizo kwa Junior nazanyeka video kanga aka pornography mukantere ku yo TV nedda mukwano obo butwale waguzi ne baga mu America yabo yamanyiwa nabuteeka so abayimbi bannakatemba use this opportunity muliye mu content wammwe mudawo abanayugana mudownloading yo TV ye app eriko buli kimu oyagala kulaba mbaga ya Kabaka tewaliwo oyagala kulaba comedy wa gondi bano bannakatemba nga tewaliwo oyagala kulaba bina Uganda byonna bisange ku yo TV abayimbi mujja tusigning endagaano agreements zibeerawo buli party ifuna sente zikusanga uwongo otudde so yolwalero wenjikomekereza amanya asigadde nze Technocrat Junior Mugisha kati munoonye gye munandoopa gwe binyiziza noonya gyondoopa you can try police genda ondoope ku police nti Junior byayogedde tebyannyumidde genda ku police you can try court of law oba osobola okundoopeewa principal gyoli ndi mukozi wa firebase kamanyira akabajjudde kale genda ondoopeewa principal
Peter Solomon ndiye mwa principal Bobi Wine tawabulwa siba Bobi Wine taddibwa muze bye babingamba nasomera ku sentence to discussing ageno mozi na president Museveni ne bajjeno ne tutambula otunyomeza Bobi Wine aliye magere mu bigere babira mu fije dictator simaya filiro mbu yenze bye babingamba Bobi Wine ali magere mu bigere n'abaana be bali mu kuuga Bufirido musikwe yasimanya mumotomya bulirinya Mandela simanya Sankara hana abataso kwa ne kigambo principle nacho kivumu principle kitegeeza mukuru wa masomero is a polish way of saying and teacher kitegeeza mu bazungu principle abera mukuru wa masomero Bobi Wine ana somero ki nera butasoma bwa mwe basauda madada bwe bageze ebyekisiru Bobi Wine anzo maita principle Principal abaga yindi teacher then vice chancellor yabakulira university nebo tasoma bw'abaana mu abanopo mu principal zali ye principal zali ayina amasomero South Africa ye principal nakati Bobi Wine atayina na nopo secondary school cheche muisa principal ataka stamwazimbi ekitebe muzimbe kola ibulali kwa luli Bobi Wine oluzungu lwamulema akagambo classified kamulema mbu yayagala okufuga Uganda n'atandika okukola sign language ne yekola obusolosolo mbu that budget that is at sin principle